Kadama TV okwekalakaasa kweyongedde okugenda mu maaso ku mulago paramedico. Bakadaama b'e Oman beeyongedde okwekalakaasa nga bagamba baagala kubeera nga badda ewaka. Ekintu kino bantu bangi abakyogeddeko tebamanyi okwekalakaasa kye kituufu, gwe gwali badde omutendera ogusembayo bakadaama gwe baali bakozesezza tewali amanyi. Bakadaama abamu bagamba baluddewo nnyo. Okuzzaako emabega bajja nga 12 nga balina okuvaawo nga wayiseewo ennaku 14. Bo bagamba infact babagamba ennaku 16. Ennaku 16 bw'ogattako nga 12 baali balina okuvaawo nga 28. Bagamba okuva olwo gavumenti tebanyigangako ku kintu ky'okubeera nga badda ewaka era tebannyonnyolangako lwaki babakuumaawo. Ekintu kino nga ffe abatali ku paramedico tetujja kukikyajinga nnyo era tetujja kubeera nga tukyogerako nnyo kuba buli muntu alina endowooza ze. Waliwo abagamba tulina kwekalakaasa okubeera nga tuva wano naye ne wabeerawo abagamba nti sooke tugumiikirize. Bwe tuba twagumiikiriza emyaka 2, 4, 6 nga tuli ku kyeyo, ennaku zino 14, 16 oba 2 tusobola ozigumiikiriza. So nkimanyi bakadaama ab'enjawulo ekintu kino bakitunulira lwa njawulo, n'abeekalakaasa nabo bakitunulira lwa njawulo. Ffe nga wano Kadama TV twaligambye bakadaama twefuge lwa nsonga nti kino kiyinza okuleetera bakadaama bannaffe abatannaba kuvaayo okubeera nga babateekako obukwakkulizo. Mubeera batuufu okukomplayininga nti eno ndowooza yange oba nga ffe aba Kadama TV, mubeera batuufu okukomplayininga nti babalwisizaawo, naye ate ffe ndowooza nga yange tekibeera kituufu ate kwonoona bintu. Kuba buli bw'oyonoona ebintu ate ebintu bino bye bigenda okubeera nga ate biddwamu ne bigulibwa. Kati kitegeeza nti okugula kw'ebintu kuno kwetaagisa ssente. Bwe babeera tebalina ssente era balina ziteeka ku bana ate abatali mu kintu ekyo. So tuyinza okuva waggulu nga tugamba nti okwekalakaasa eyinza okubeera nga si solution. Wabula ate ne tusaba ne gavumenti okubeera nga bwe babeera bagenda okulwawo bafuneyo omuntu ajja abannyonnyole nti mugenda okulwa wano, tumanyi twali tubagamba ennaku 16 naye tekijja kusoboka lwa nsonga oba tusanzeemu omuntu alina korona. Kuba naye mujja kimanya nti kyangu nnyo okusanga ng'oba baacekinga bubi ne basangamu omuntu alina korona. Bwe babeera basanzeemu omuntu alina korona, mukkirize mubeereko akabanga akatono, mweyongereyo akabanga katono babacekinga odde owaka nga togenze kusiiga baana bo korona. Kuba oyinza okuvaawo ng'olina obulwadde ate n'obusiiga abafamire yo, si kiwa nti naawe waali kyagadde. Kuba bw'ona obusiiga ate jjukira era ssente zino zennyini z'ovudde nazo era z'ojja okukozesa ate okubeera nga okujjanjaba. Kuba ne bagamba korona bamujjanjabira bwere naye jjukira waliwo ebyokulya, simanyi transport weereza okole kino balina ebyo bibeera process ebeera nnyingi. So tubadde tugamba nti tugezeeko okukwatirizaamu tuleme kwonoona bintu, okwekalakaasa kubeerawo naye temwonoona bintu ate mugezeeko okubeera nga mufunamu mwerondemu abantu babeere nga boogerezeganya n'ab'obuyinza mulabe engeri gye basobola okubagondezaamu. Naye eky'okwekalakaasa mugezeeko okubeera nga temukikola. Katubalage okwekalakaasa okuli kaakati ku mulago paramedico.
Tukoye. Tudde wakane